Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okutulaba gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala. Weebale kubanga ate tugoberera kama tukwebaza kubanga oli mulungi n'akaseera kano atwenyeka mundagane omusaayi gwo mwoyo mutukuvu tuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati simanyi eno confusion oba egenda kukoma ddi mu mubiri gwa Kristo. Waliyo akatambi Dr. Serwadda yali mu saavisi ye n'agamba Pulezidenti Museveni yawa Pastor Kayanja ente 300 heads of cattle oba cows. Kakati Musumba Kayanja yavuddeyo n'abisambajja n'agamba naye lwaki tamanyi lwaki babawaayiriza buli kintu kyakuwaayiriza kyonna mbu kigenda kumirako ssenta. N'agamba Musumba Serwadda byonna bye yayogera bya bulimba si bituufu, amusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Ndabye ebintu ebyo neewuunya nga bannaye abakulu kubanga bitandise kubanga bya kwekule mpaayiriza kati kifaananyi ki kibabasiigira abalala, kifaananyi ki kibabasiigira abalala. Naye njagala nkuzanyira obutambi obwo gwe naawe ojja kulaba ani alimba ku babiri. Kuba kyemanyi ku babiri era kuliko alimba. Kuyinza okuba nga waliwo agamba waliwo yawaayiriza nti oli bamuwa ente oba ng'oli atya buti kutegeera nti bamuwa ente nga ayagala simanyi, naye nga tekiraga kifaananyi kirungi eri omubiri gwa Kristo. Kubanga omusumba ono agamba kino ate oli n'agamba ono byayogera bifu awaayiriza kikuba ebituli. Naye kasooke nkuwa obutambi obwo obulabe. Ngenda sooka nkuwa ka Pastor Bishop Serwadda ng'agamba Pulezidenti Museveni yawa Kayanja ente 3. Ate nkuddeko nkuwa akaani aka Pastor Kayanja ng'abyegaanira ddala akombye kwerima n'akomba ne ku paasi. Katukomewo. I saw a TikTok, somebody, pastor in town here, he was saying that the president had given me 300 heads of cattle. That's a lie. And I don't know why people will lie like that. I've never received any cattle from the president, not even 1 or 2. So whatever you see at the farm is the working of the Lord. So it is, so anyway, but I'll have my response officially, so I don't want people, I don't know why people say such things, either for one reason or the other, it's for the youth or what. No, it's never. So, but this world is, I don't know why people lie about us, but anyway, God is good. God is so good, and but you maintain your faith, maintain your faith. God is going to start you small, but I'm telling you, by the end of this year, you're going to be bigger, greater, and mighty. And God is going to do great and mighty things. President Museveni yakwata ente 3 omulundi gumu naziwa Kayanja 3. Kiba kitegeeza kitogera koloti. Ente 3 ziteekawa. Kati abantu bawulira Kayanja alina ettaka ekiryandongo bakuwa ente 3 amagezi tegajja. Ogenda ziteekawa ate yazimuwamu open 300 cows so that the young people can have a starting point. Amagezi negajira Kayanja n'anoonya agenda anoonya wa ssante 3 n'agenda gatambula n'ava mu district emu mu yakubiri mu yakusatu mu yokutaano mu yafuna ekifo. Ati amagezi gaamujjira Kayanja alimira Karamoja. Nga gwe bwogende manja okulima mu lusuku Kayanja agenda Karamoja. Ekyo kisoboka. Ebitayinzika eri abaana b'abantu. Ebyo biyinzika eri Katonda. Kale
ndowooza obutambi obwo bwombiriri obulabye. Kakati ekibuuzo kiri eri ggwe oba balinga bakirekedde ggwe. Kisookera ddala bombiriri bamanyi ekituufu. Pasita Kayanja amanyi ekituufu ne Pasita Sserwadda buli omu amanyi ekituufu ku byayogedde kuba buli omu avunaanyizibwa ku bigambo bye byayogedde. N'ekintu ekyo tetukitwala lightly. Ekintu ekyo kinene era kigenda kukosa omubiri gwa kikosa kubanga abakulu okuvaayo nga buli omu ono agamba oli ampaayiriza, oli byayogera si bituufu, kitandika okukuba ebituli okulaga nti nsumba ono kirabika waliyo n'ebimu naye byayogera nga si bituufu. Siina nze sayidi gye ndiko era siina gwempagira, naye twagala tulabe ki ekigenda mu maaso mu mubiri gwa Kristo, ki ekyatuuka ku baweereza ba Mukama bano. Kaga sikiwa nti Pastor Sserwadda asobola yimirira mu Victory n'ayogera ekintu eky'obulimba ku Kayanja. Nabadde manyi ba mikwano, abantu abo ba mikwano kuva dda. Kwanza sirangako kakuku konna wakati wa Pastor Sserwadda ne Kayanja, ba mikwano. Simanyi oba Pastor Sserwadda asobola okuyimirira n'ayogera ekitali kituufu ku Kayanja, tomanya. Naye ate n'ekirala kye saayagadde manyi zino kamera zijja kutuleetera ebizibu, midiya zino kuba ekintu waliwo ebintu ebimu nga tulina bisolovingira outside camera naye kamera zino zaaleeta obuzibu. Buli kimu ffe tulowooza kirina kugwera mu kamera. Ebyawandiikibwa twabivaako. Nga osoma Matayo 18:15 egamba eti owooluganda waakukosa. Nze kimanyi ati Pastor Kayanja alina essimu yaani ya Pastor Sserwadda, yalikutte bukwasi n'agamba mukulu Omunazaalesi yeebazibwe, emirimu mwebale obuweereza eyo mutwala mu maaso. Awali akantu ke ndabye ku TikTok oba nze yeerabidde obulungi oba gw'oba wadde otegeeza Kayanja mulala. Ente 3 z'ogamba omukulu ze yampa nga sijjukira bulungi z'okuntangaazeemukaawo. Okitegeera? Ne kitalaga kifaananyi nti oba ono yaba alimba, ne kitakuba bituli. Naye abala obuzibu bwe tulina kamera, ate midiya zajja kuba kankube buli omu atambula ne midiya mu nsawo eyo simu yo kamera eyo midiya nnamba. Buli omu yafuuka munnamawulire, dotcom buli omu munnamawulire. Okitegeera? Okuba ekibulako kimu tolina mpapula naye nga oli munnamawulire awedde emirimu asobola okwereetera ebizibu oba asobola okuyamba abalala. Kati ndabye akatambi ako ne tekankoze bulungi. Nze okuba nga waliwo misinformation, waliwo ebintu ebito naye handling. Omanyi ffe ng'abaana ba Katonda the way we handle things eyawukanako n'ab'ensi. Naddala nga oli musumba munno alina ekisibo ky'akulembera, sooka omutuukirire mu buntu. Nze kye ŋŋamba nti singa na bino ebiri mu makooti bisiyaga biki simanyi trespass, singa nabyo tebiri eyo, singa twali tusobola. Ate nze kimanyi nti mu bantu Pastor Kayanja baagamba nti njagala kukubira Pastor Sserwadda akwatirawo. Pastor Sserwadda tasobola kulaba nnamba ya Kayanja ng'amukubidde n'waba ali mu service n'asangako missed call n'atakuba back. Oba tasobola mugamba omukulu njagala kusisinkana n'agaana. Tekisoboka, baali ba mikwano. They are friends. Okitegeera? Naye muganda wange nzolaba nga ebintu byonna tubimalira katuuti. Kakati njagala otunuulira wano kati golooza abamiracle center balaba batya aba Victory essaawa zino. Kuyo statement pastor gy'ayogedde katuuti. Oba aba Victory balaba batya kati aba miracle center. Lowooza olaba kyengezaako kulaga.
nti wabaawo obukukwawo okukubagana, buyinza obutaba open naye nga weekuli kugenda beerawo oba eyo statement yokka. Era omukulu agambye nti nze obugagga bwonna bwe nnina maanyi Katonda. It's good, teri agaanyi. Ne bannaye tugezenga okwandolinga ensonga in a Christian way, tuleme kulaga lyanyi. Kimanyi buli omu alina eryanyi lye by the way, naye zenkanankana n'ebisiki tezaaka, zaakubuulira tezaakirako ddala. So zadde nsuubira omukulu ekiba nga tekyamusanyusizza ng'agenda kunoonya engeri eri humble ate eri biblical ate ng'eri easy. Kiri ate n'ekya advantage nti ono omukulu mukwano gwe ate amulinako access mangu. Ebibadde biyinza byali gweredde eyo naye kaakati abaana batambuza kali akavidiyo bagasse wano ne bagattanya galengera abasumba bwe beewaayiriza, lengera obulimba neŋŋamba what's going on? So simanyi kikyatuuka mu bakadde baffe abo, simanyi. Pastor Kayanja agambye naye lwaki bawaayiriza ffeffekka? Buli ekijja baagala waayiriza Miracle, buli ekijja baagala waayiriza Miracle. Naye nga mu bantu bemusuubira atasobola kuwaayiriza Miracle, Bishop Sani Apostle Serwadda tasobola kuwaayiriza Miracle. Tomanya, singambe sirina gwe mpolereza, you may never know. Naye nga mu bantu abamanyi Kayanja gundi amumanyi, baweereza bonna, tambudde bonna, abakulu ekitegeera ba mikwano. Tomanya ng'abadde erinnya lyasimattuka naye Kiweera yali ayogerako ki Kayanja. Naye Pastor Kayanja oba atidde abantu kutegeera nti obugagga bwe bulimu omukono gwa Pulezidenti Museveni, simanyi oba akyesambye mangu. Naye Katonda akozesa abantu. Katonda asobola okukozesa Pulezidenti, Katonda asobola okukozesa ani, no matter lwakuba ebiro bye tulimu bye biki, bye biyinza obutakwatagana na statement eyo, naye nga Katonda asobola okukozesa n'omuntu munnamawanga. Ekyawandiikibwa temukiina mu Bayibuli, akwata obugagga bw'amawanga bwonna n'akola ki? N'abukuwa. So tusabire nnyo abasumba baffe abo n'omubiri gwa Kristo, ate naffe twesabire nti bye tulaba bujja kukya nga Katonda akuwadde obuweereza. Manyi waliwo ebintu ebimu Katonda abiganya tubirabe naye nga ssomo, nti bugenda kukya ng'ofunye obuweereza oleme kukola nsobi ezifaanagana ku zo z'olaba. Naye nze kimanyi kisinza okuleeta obuzibu kwe kubanga nti buli omu eryanyi alyewulira. Nsonyiwe siri fine. Mu ggwanga Uganda abasumba abasinga eryanyi balyewulira. Tunuulira ekibiina ky'ayina, atunuulira TV, radio, atunuulira obugagga minisitule bw'erina nga talina kyeyeeguya. Ffe twali bato ne batubuulira nti abasumba ab'edda baali bakwatagana. Abasumba abasinga mu Uganda muno nga bakwatagana. Why? Nti waalingawo lediyo ntono, ono yeeguya oli biki, okitegeera? Ate balina by then nga vision ya kubuulira kigambo kya Katonda, kusaasaanya njiri. Naye kati ekiseera kituuse nga teri yeeguya munne, kati ng'akweguyako ki nga kyayinza okweguyako naye akirina. Kati bwe buzibu obuliwo nti Katonda oluusi waatutuusa awantu ate tumerezebwa waatiro. Kyandikibwa ekyo kinzijukiza ekigamba nti bwe bamala okulya ne bakutta abaana ba Isirayiri ne beerabira Katonda, ne batandika okukola amavolongoto meereere, ne beerabira ebyamagero bye yakola e Misiri, ennyanja emyufu we yeeyawula ne bayitawo, we yazikiriza Falaawo n'amagaali ge, okitegeera? Baabirabira byonna. Kati ebiro bino bye tulimu nti tubadde mu mbeera nga Katonda tumutegeera bulungi nnyo
era nga tutambulira nnyo ku principles, naye ate alina watutuusiza tetufuuse vampire, tufuuse ekizibu. Tulowooza nti wano we tuli gabadde maanyi gaffe, magezi gaffe, kwewaayo kwaffe, naye ng'ate tekisoboka. Kyonna ky'oli, kyonna ky'ofuuse olwaleero abadde Katonda. So kiba kirungi n'otuulangako wansi n'ojjukira gy'akujje. By the way, that meditation w'otuulanga n'ojjukira Mukama gy'akujje, kijja kuzzaamu amaanyi n'okwongera okumwagala n'okugumiikiriza. Njagamba we gyanzigye yonna tasobola kundeka wano, kitegeeza alina gy'antwala. Okitegeera? So vidiyo we njagadde obbaleetera naye si birungi by the way. Buyinza obutakirabamu nnyo obuzibu, naye kirimu obuzibu obwo. Kirimu obuzibu kubanga statement zikubagana. Kikuryetinga unawareness n'ebibuuzo ku statement za ono gwe bagamba wayeza gamba. Kitegeeza bingi byazayogera nga bya bulimba. Ate omuntu yebuuza nti naye lwaki ggwe ogamba buli kimu bawaayiriza ggwe? Buli kimu, buli ayogera akuwaayiriza, buli ayogera akuwaayiriza. So wajjawo ebibuuzo bingi naye ng'ate ansa tetuzirina. Ababyogera be balina ansa, ne gwe boogerako nga yalina ansa. Iffe tulaba bulabi. Kuggyako abo abalina okubikkulirwa mu nsi ey'omwoyo abali ebuziba be bayinza obitegeera. Naye byonna bitulaga kwetereeza nakudda eri Katonda, nakumenyeka, tukkirize. Naye Abaganda balina akagero akagamba nti omukulu tasobya, asobeza ddala nno. Kankubuulire, omukulu asobya, era muzadde gwe tobeeranga waka omwana wo n'omukola ekintu ng'olabira ddala gwali mu nsobi n'otamwetondera, tekigenda kukuggyako bwa fatherhood oba bwa motherhood. Ogenda busigaza. Naye omwana oyo oba omuyigiriza, olina ekyomusizeemu nti omuntu yenna waba akoze ensobi yeetonda. Okitegeera? Naye maama tulina abazadde tebasobya, ne waba nga ali mu nsobi akaka gwe ate weetonde. Kati omwana akula amanyi teri kwetonda. Nawe mba ndi mu nsobi, bali be balina okuneetondera, which is very bad. Kimanyi nti teri atakola nsobi. So tekikuggyako bwa pasita, tekikuggyako bugagga bw'olina okuva eno ogaba naye kino na kino na kino kikino ekituufu oba kiriwo ekiti. Ate awo sitaani tujja kuba tumubidde ddala ku mutwe. Naye munaye ebintu bye tulimu byakwekuba defense. Olina okuba ng'okuuma erinnya lyo ggwe gy'obeera ggwe weetuusa awo. Waliwo yakutuusa awo, ayagala oyogera amazima. Twaze sitaani. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange kubanga obukeesezza nga nkyali mulamu. Lazeewo olwaleero mbukuwoobera omulokozi era mukama waabwo. Nsaasire butali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale kanitulemuko katono, wenkomawo bingi tulina okuba nga ate tukyakwasaganya lunaku lwa Mande. Mwabasobodde okugenda ate ne mugulumiza omutonzi Mukama abakola ebyekisa. Lunaku oluba nga ewedde eyinza okuba nga teyatambudde nga w'oyagala, naye tulina okukkiriza nti wiiki eno ebintu biyinza okukyukamu. Weesige Katonda, teri mbeera ya lubeerera. Bafunyeemu ebizibu, bannaaye Yesu kyekiddukiro kyaffe. Ate nammwe bafuniddemu ebirungi n'ebinene. Oze embaga, bafunye obufumbo, yingidde amayumba, abafunye emirimu. Bannaaye tuyozeeyoze ddunda liiso ddene Namugereka olw'ebyo byatukoledde. Katwetoolemu katono tukomewo. Amakya amalungi.
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.